ndi kuwa ekitiibwa. No, Kampala is a reflection of the whole country. Exactly. So mbuletanga bwe example kuba mmanyi kiba kisika almost buli muntu ali muki ali mu Uganda kubanga wano lyekonganiso lyaki lya buli muntu ate fete tusosola mawanga tusosola bibiina fenna wano e Kampala weetuli. Lwaki mba njogerera abasuubuzi nga ndeta examples abasuubuzi kiba kigira ddala ekifaananyi kya Uganda eyawamu. Kakati parliament eyo abayina okubeera nga abamu kubayina okutunuulira okulama nti ensonga zino zigenda mu maaso era zigenda kufula ya parliament be bakulembeze ba parliament ate nga ne issues zisinga zeoriginating okuva mu cabinet. Obuvunaanyizibwa bwaffe twabateeka ku nninga ne tubagamba twetaaga electoral reforms era oba badde ogoberera owekitiibwa former leader of opposition mu opposition legislative agenda ye mwalimu issue electoral reforms nga nsonga nkulu nnyo n'amateeka ne tugalambika bulungi gonna ne kind of was it a workshop emunyonyo. Yes, ne tukola n'obulungi ne areas zetwandiyagadde ziberenga zikola ki ziberenga zitunuulibwamu ebyo byonna ne bibanga bikyasuuliddwa mu ggulu kwa paka kati. Honorable Mao temumusaako kukundi ye minister wa justice yalina obireeta ebyo anti kati ali mu buwambe yagendayo n'akizuula omanyi kati owobeera eno basobola okuwana oli mugezi tukwagala nnyo eri biki kati kye balina ekizibu kimu tebamala olumu okutwala omuntu era newunyiza mu Uganda ngono kisanja nti agezaako naye okulwana ayagala kubeera nga borora naye agezaako okulaga nti kanjogera ekituufu nsitikinge ekyo kye nalera dde olumu naye aseereramuko naye kyengezaako okugamba nti bw'oba mala okukutwala eri yadde oli mugezi ng'owekitiibwa Nobert Mao bwe yali ofuuka omuwambe ayogere eno mukati bannaye ndi justice minister naye olumu embeera ikola ki ekaluba ayogerako byasobodde okwogera olumu ne birekebwawo so nga tekitegeeza nti tamanyi byetaagisizza kukola naffe tumanyi ekyetaagisizza okukola tukikuŋŋanyiza mu basuubuzi baffe tukikuŋŋanyiza mu bano abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi abagathaliza ensonga ezo naye bwe zituuka okuteekebwa mu nkola abalina okuziteeka mu nkola bazizimula ne baziyitako tojja kwata maje ogeetike ku muntu ogagambe mujje mu nkolererwa mpaka mu nkubire bano emigga bali mu kutulugunya abasuubuzi bange oba bali mu kubonyaabonya eggwanga so kyobola n'owekitiibwa kisande naye ne bw'aba atambuza ensonga olumu ng'azitambuza nti ki olaba nga naye ate olumu abatayambiddwa kwegamba ffenna olumu twesanga mu predicament eyo kitegeeza nti n'abali mu regimu olumu ate nabo bali mu buwambe kakati ekibuuzo kiri nti ani oyo kakundi kyaka katono akawambe kakundi kyako ke tulina okunoonyereza akawambi okulaba nti ensonga z'abannayuganda tezoogerwako mu bulambu okufuwazo nga zirina okwogerwako nga n'amateeka bwe galeetebwa bagamba ffe tuli banene tuli waggulu waki w'amateeka era kensembyayo of course kikafuwe bannakampala ne bannayuganda okuba nti amaanyi tugajja mu bantu ag'okulonda president so ffe ku NUP twatekinga dda stand era kyemmanyi mu bbanga ttono kijja kuba kiba communicated nga kifuuse ddu nti tetusobola kukkiriza kujja kulonda mukulembeze wa ggwanga mu maanyi g'abantu mbutusise mu parliament kubanga olede parliament ebadde ina issues parliament yennyini yeetaaga kugogola Munnayuganda ono asooka awulire nti emugasa ebikulu byawuliddewo ekitiibwa Sserwadda ayogerako nti ababodaboda bali bwe bati ekyo that is limited now to this space ebyenvironment Parliament yalina okubanga econditioningibwa mu mbeera ti omuntu asookerwako ono asigadde ebweru atagituulamu awulira nti ddala parliament yange tuleme kwogera nga bwogezi this is a people centered parliament this is a people centered parliament naye ng'olumu mu bikolwa omuntu ono asookerwako yes okubaako kirala ne byekola kirala yes abantu bawulira kugabana ssente nakukola ki kati abantu ebintu ebyo byekola ki bibanyiiza so parliament tulina okuddayo ku mulamwa sobola okulaba twogerera abantu wakitondese n'empisawo abasibe bange kubanga onotera okuggalawo yes bannange time eyinza obutajja naye ku basibe bo nalabye Katerega we Masaka yawerekedde ku Balamu Katerega n'abasabira president abasibe abo babate era wenyine wengenda okutandikira kantandikire kuba waliwo yalidde obwa minisita mukulu Balamu bulijjo kooti zituula abaana baffe bawambibwa tusaba ojjo tweyungeko mu kooti kuba mbadde nadde ntandise okuloza nti oba Balamu bulijjo taliimu naye nenzikira nti bulijjo mulaba ng'ateegeka ebivulu kitegeeza bulijjo mwali ekiwamba abantu kikyagenda mu maaso janguko mu kooti eno olagire ddala nti ddala kituufu ensonga y'abasibe ogiriko ekyokubiri tetusaba ddembe ly'abuntu lyaffe kubanga olredde lituweebwa abantu abasinga abaana abasinga bakwatibwa ku nsonga za byabufuzi kirungi nti nabo bakkiriza
bano bebaze bamba babakwata soko linda akantu ako babakwata lwa red beret says obukofiira obumyufu ne abamubi ne General Craig nali naye wano naga nti obwo obukofiira tetujja kulekeraawo bakwata neewunyiza omusajja okuyimirira awali president twewunya laki tebannamukwata akakwasa banne bali mu kkomera ye n'ayimirira awali president bate bayi bamusimbye dda mu General Court Martial naye kyewunyisa nti ye tebannamusimbayo kubanga bano bebasaba mbo abali mu Court Martial obukofiira byebyo so bebasaba so tulabaga waliwo double standards kaninga kabadi ka byabufuzi kugamba nti bannange yadde twabasibira bwere naye kintu kitutuddemu tufune engeri gye tukyejjako nga tulaga nti ffe tulinga ababayambye naye nga tuzze tubagambe ebbanga lyonna nti abantu basibibwa mu bumenyi bw'amateeka so ensonga eyo twagadde eberenga etambula bwetyo mpozi n'ekirala abantu bafe abali mu General Court Martial bawerera ddala kuli tulinayo 28 naye nga kufaire baliko 32 badda 15 April 2024 tubabeererewo bannange okubeera nga kooti egenda kusala ruling ku bail yaabwe Bamagala Umaru tulina bail application yaabwe mu ICD court then Muwanga Owen Mulinda Nasifu Angulibo Siraj abo bakomawo nga 2 ogwokuna mu court martial naye nga abamu ku bossa kitoleko ya Sini Segujja Rashid Rugumayo Maiga Ronald Kakoza gwe bayita Sanya Patrick Kijambu Simon Matovu Abdu Nyombi Richard Olivia Lutaya Kijambu Ronald Kalanze Sharif Muwonge Joseph Chiwanuka Chintu Abdallah Kato Emma Kavuma Musa Wandera Ibrahim Nagwere Asbat Steven Jime tulina Muwanguzi Po Kamanya Matovu Sharif Ngobi Shafik Mafabi Davis Abdallah Hakim Katushabe Kigozi Obalai Siraj Muganza Joseph Luanga Stanley ne Swaibu abo bonna bali mu makomera baka bamaze emyaka 3 bali mu myaka 2 n'ebirala waliwo ne betwajja mu bomba court martial naye nga tebannabasalira ate nzikiriza nga ngonsi onvaako nkusibulira ddala ako ke kasembayo n'okusibula banna Kampala oba just wano mukino okay wano mukino kiriwo ekiti waliwo ensonga aba prisons basaba tuyiseewo essaawa eno bwogenda mu kkomera baganye ebintu byonna ebireetebwa abasibe babagambye nti balina kubawa buwi ssente ne bagula ebintu mu kkomera ne bagula kantini za prisons naye ekizibu kye balina tebandibadde na buzibu naye ebintu babidabolinze ssente babiseera nnyo so abasibe bali mu buzibu ensonga ebagambye tugiyiseewo era bagambye nti abasibi abamu babawaddemu Jessica Gundi kati nnyo bakkiriza mu kyeregwo kati nagwo olumu bagugaana so ensonga eyo ebaluma nnyo ekyokubiri congestion y'amaanyi bebaka ku mugongo ebirwadde byongedde okusaasaana ebyo bya bulijjo kyetaaga okubeera yeso tulina okulongoosa nga omukulu we yagambye nti buli muntu oba toli wantu olina okulongoosa kuba nkya naawe oyinza okugendayo so tulongoosa amakomera abantu tuleme kubanyigiriza nnyo bambi endwadde n'ekira abantu abalwalira mu makomera medical attention ntono nnyo baagala wabeerewo system eteeka abantu bakino muntu nabo bali mu kkomera anakkirizibwa nga omusawo we okujja omulambula oba n'abanga yamwejjanjabira abamu balina endwadde enkambwe ngenze wa Richard yogera ku nsonga nga bw'oziwulidde ez'amateeka briefly ngende wa Hilary sebo neyanziza nnyo neyanzeege waliwo omusuubuzi munnange wano ampeereza ka message nangamba nti URA ate nga kituufu URA bwemala okuligestalinga abantu abagenda ku ifris nga nange kwendi ate waayitawo akaseera katono netandika otugoba ku poto yaayo netusindika ba private sector batuguze system gye tuba tukozesa nti kubanga poto ya URA tugicongestinze nnyo ebintu ebyo bitereke musinguzi lwana jjanja kuno oba oyina okubeera nga ne private sector yakuguza system ye omusasula zino okusooka okuteekako ate buli mwaka kibeera continuously nti obeera omuwa essente okay akakanzijukiza kwayatire bagoba mu busuubuzi kulinga kutugoba then waliwo n'omulala ampeereza nangandi ye emotoka ye yakawunga wayogerera parking abayuwala bagikwata nga bamugamba aleete ifresh receipt so kakati abantu jukira nti obuwunga olumu abantu babukuba ne babuparkinga mu buveera n'otandika obutembeeya mu bitundu ebyenjawulo